ngimbira bwefaanana eyabali awamu. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nti subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala erinnya liritenderezebwe mu bwomu bwe, amma yasifuuna okwawokanako n'ebyo bye bagenda balokompoka nabyo abatamutegeera. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. عالم الغيب الله من يبتلى بواكو والشهادة نبيل بواكو فتعالى erinnya lirigulumizibwe amma yushrikuun kubeera nti ayawukanyizibwa n'ebyo bye bamugattakaabo abasamize abatamutegeerera ddala. Erinnya lye tubeere nga tulitukuza era tuligulumize okufaanaganako obutafaanaganako n'abo abatamutegeera bye bamwogerako. قل رب إما تريني ما يوعدون. قل babuuzo bagambe قل ربي bagambe قل yogera bagambe oyogerenge ebigambo bino rabbi katonda wange imma anturiyanni olina obusobozi okubeera nti oyinza okundagako ma yuaduna ebyo byobalaganyisa kuno ku nsi ebibonerezo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi wabagambe nti katonda alina obuyinza okubeera nga asobola okundaga ku bimu ku bibonerezo byabalaganyisa ebiyinza okubatuukako olw'obujeemu bwammwe. rabbi fala taj'alni fil qawmi adh-dhalimin. Rabbi katonda wange singa obanga onyize ng'osazeewo abantu babonereze kuno ku nsi, fala taj'alni fil qawmi adh-dhalimin, nze tonteekanga mu bantu abali az'amaanyi, onzijangamu n'obeera nga tombonereza wamu nabo. wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. wa inna mazima ffe ala an nuriyaka, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we ti bazima ffe ekyokubeera ntusobola okukulagako ma na'iduhum ku ebyo tubalaganyisa nti biyinza okubatuukako nga bibonerezo kuno ku nsi, laqadirun obusobozi obwo tubulina. idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we idfa' billati hiya ahsan, idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ah, beeranga nnyo buli kaseera nga buli awali ekibi okirwanyisa na kirungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we sallallahu alaihi wasallama fubanga nnyo okulaba nti ekibi okijjisaawo ekirungi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'ayigiriza nabbi we nti ekibi kyonna ky'obanga olabye fuba okulaba ng'okijjisaawo kirungi, ekibi kyonna kibabanga bakutuusizzaako fuba okulaba ng'okijjisaawo ekirungi. Nahnu a'lam bima yasifun, ffe tusinga okumanya ebyo bye boogera, mulimu ebikunyiiza, mulimu ebitakunyiiza, mulimu ebijerega, naye ffe byonna tubimanyi. Naye bwe gendanga obalaga empisa ennungi, bwe bakola ekibi tebakola kibi, wabula ekibi kibeerenga okirwanyisa n'ekyo ekirabika nti kyo kirungi, kubanga gwe oli ku ddaala ery'empisa erirabika nti lya waggulu okwawukanako n'ebitonde ebirala. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وقل osabenga mu ddwaazo ng'ogamba rabbi katonda wange a'udhu bika neewogomye mu ggwe era nkusaba ontaase min hamazati shayatin, ewaswasi sitaani gwateeka mu bantu n'abawugula n'abajja ku kkuba ettuufu. ayi Allah nkusaba obeere nga nze omuntaasa, onkuume ontaase sitaani oyo atawankanya emitima gy'abantu, obeere nga onnuŋŋamya awali ekkuba ettuufu. Sitaani obeere nga omunteera wala, aleke okuyingira mu mutima gwange okunteekamu okulabankana okuyinza okubeera nga mpuguka okuva ku ddiini entuufu. وأعوذ بك رب أن يحضرون. وأعوذ بك era nkusaba Allah ontaase neewogomye gy'oli rabbi katonda wange an yahdurun, sitaani okubeera nti saagala zinsemberere wano wendi, saagala zisemberere wensinziza, saagala zibeere nga zinsemberera mu ibaada zenkola, saagala zisemberere bizinensi zange, saagala zibeere nga zisemberera obulamu bwange wadde ezzadde lyange n'abakyala bange byonna biwampa. Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba a'udhu bika, nkusaba ontaase rabbi katonda wange an yahdurun, sitaani okubeera nti tezisembera mu byo nga biridde, kubanga bwe zinaaba ziyingidde muzijja kunfugula. Sitaani bw'ayingira mu baana, sitaani bw'ayingira mu maali, sitaani bw'ayingira mu maka, abeera amaze okubeera ng'ayingidde ateredde, agenda okuwugula okubeera ng'akujja ku nkola entuufu. Kale osabanga nnyo Allah sitaani aleka okukusemberera mu ekyo Allah kyaba akuwadde, kubanga bw'aba akusemberedde ajja kuwugula okujja ku mulamwa. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. حتى okutuusa idha jaa ahadahum almautu, singa walumba abeera atuukiridde omu ku bantu abo abaalinga ku nsi nga beeyisa bubi sitaani ng'amaze okubatuula ku nfeete,
Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza embeera yaabwe nga bagenda okuva mu bulamu bw'ensi tehatta okutuusa idha jaa ahadahumul mautu singa walumbe abajjidde omu kwabo abeeyisanga obubi muno mu nsi qaala alajana n'agamba ng'essaawa y'okufa etuuse rabbi katonda wange irji'uni gamba bamalayika bano abazze okunnona bajjira banzizaako ku nsi mbeere nga nkola ebirungi mbeere nga nkuwuliriza bulijjo mbadde simanyi nti nja kufa bulijjo mbadde simanyi nti essaawa y'okufa bw'eti bw'efaanana bagambe bamalayika bano boogambye okunnona irji'uni bajjira banzizaayo ku nsi irji'uni banyambe baleke kuntwala bajjira bandeka ku nsi kuno mbeere nga nkukolera emirimu emirungi ŋŋende nga nnina ke nneekoleddewo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atunyumiza eri abantu abajeemu balajjana ku ssaawa y'okufa nga balajjanira bamalayika babeere nga babalindirizaako babeere nga bakola emirimu emirungi naye Allah subhanahu wa ta'ala ekyo tayinza kikkiriza لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bagambe babeere nga bannindirizaako la'alli a'malu salihan mbeere nga nnyina ebirungi byenkolayo nange mbeere nga ŋŋenda nga nsiimiddwa fima taraktu bingi byendese mu ebyo byendese bingi kuno ku nsi biwatulagira okukola bye sikoze kalla Allah agamba nedda tekiyinza kusoboka okubeera nti bw'omala okulaba bamalayika abazze okujjamu omwoyo tekisoboka kubeera ng'ozzibwayo mu bulamu bw'ensi olw'okuba nti olaajanye nnyo ekyo tekisoboka innaha kalimatun ekigambo ekyo Allah yakyogera nti omuntu bw'aliba afudde okufa teri kubeera nti agenda kufaayo omulundi ogwokubiri atazzibwe ku bulamu bw'ensi nedda tekisoboka kubeera nga bakulindiriza oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okutta Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti kalla tekisoboka innaha kalimatun huwa qailuha ekigambo ekyo yakyogera nti omuntu singa aba amaze okufa teri kudda ku bulamu bw'ensi wa min waraihim barzakhun okujjako kiri kimu kyokka mu maaso batunuuliddeyo obulamu bw'amagombe gokka ge mayina okgendamu ila yaumi yub'athun bagenda kuterekebwa mu ntaanaabwe emagombe okutuuka ku lunaku lw'okuzuukira eyo yokka y'essaawa gy'oyolekedde naye ebyokulaajana nti bakuzzeeyo ekyo tekijja kusoboka kubanga yakyogera dda nti bw'omala okufa teri kuzzibwa mu bulamu Allah subhanahu wa ta'ala kati akwolekezezza mu maaso awo olaga magombe bw'onoobeera mu bulamu bw'amagombe ojja kubeerayo ebbanga Allah ly'anaayagala ila yaumi yub'athun paka kuzuukira ebitonde lwali bizuukiza bigende mu maaso g'abibale abisasula okusinziira ku nneeyisa yaabyo فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور السنگ الساوي لبيتو سنغم بنفويبوا مكرنا كروا مزوكرا فلا أنساب بينهم tewagenda kubeera kika kulunaku olwo wakati w'abantu omuntu tagenda kufa ku wa kika kye tagenda kufa ku zadde lye tagenda kufa ku bakadde be buli muntu agenda kuba nga yeefaako yekka fala ansaba bainahum yaumaidhin tewagenda kubeera bakika kubeera nti bali wamu buli omu nga wano ku nsi bwafa ku muntu we ekyo tekigenda kubeerawo buli omuntu agenda kwerwanako ku lulwe lwoya lwa mu nnyindo Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti essaawa bw'eriba ng'eŋŋombe efuuye ebyekika bigenda kubeera nga bikutuseewo ebyoluganda n'omukwano tewagenda kubeera wala yatasaalun tewali agenda kubuuza ku mbeera ya munne buli omu agenda kubeera nga yeefaako yekka tamanyi kiki kigenda mu maaso tamanyi oba agenda mu jja n'oba agenda mu muliro ebyoluganda ebyo tebigenda kubeera nga bikola wabula buli muntu agenda kuba nga afa ku mbeera ye Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba ng'eŋŋombe emaze okufuuyibwa فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون faman thaqulat mawazinuhu omuntu bwe birizitowa ebipimo bye birungi ne bibeera nga bye bisinza amaanyi bibi faulaika humul muflihun abo bagenda kubeera mu kwesima okw'ekika ekya waggulu nga bamaze okubeera nga beewangulidde ejjana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga minzaani zibalaze nti ebipimo byammwe ebirungi bizitoyo okusinga ebibi Allah subhanahu wa ta'ala agamba abo bali babayitidde waggulu nga beesiimye okubeera nti bagenda kuyingira ejjana ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ومن خفت موازينه omuntu kusinga ebirungi bye biriwewukanga ebibi ebisinza amaanyi فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون abantu abo bagenda kubeera ng'emyoyo gyabwe bagisuula ku loosi ennene
era nga bagenda kubeera mu muliro jahannama obugenderevu n'obugenderevu. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abeere nga atutingiriza omuliro ogwo. Allahumma amin. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم النار bigenda kusiyikibwa ng'ebyenyi byabwe omuliro. وهم فيها كالحون balibeera mu muliro ng'amannyo gali kungulu. Allah subhanahu wa ta'ala ng'agalise magumba meerere ng'ennyama yonna egenze n'omuliro olw'obusungu bw'omuliro ogulabika nti gugenda kuba munyiivu nnyo eri abatakkiriza obudde obwo. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti abantu balibeera mu muliro bagenda kubeera nga bamalayika ab'omuliro babalumiriza. Alam takun ayati tutla alaykum, amateeka gange ku nsi tegabasomerwanga. Fakuntum biha tukadhibun, mbeera nga buli kaseera mulimbisa malimbisa nti si matuufu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulumiriza abali mu muliro. Balibeera nga balajja n'okubeera nti ayi Allah tuddiremu tukendeerezeeko. Bagenda kubagamba amateeka gange tegajjanga ku nsi gabasomerwa. Ne mubeera nga mungora mangore, ne mubeera nga temugatwala nga nsonga nkulu, ne mugalimbisa nti sige gasaanidde okubeera nga gabasomerwa. Allah subhanahu wa ta'ala ky'ekintu kyagenda okuddamu abatakkiriza bwe baliba nga beetunda okubeera nga baagala okusonyiyibwa oba okubakendeereza ku kibonerezo ky'omuliro. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قالوا bagenda nga kuddamu nabo bagambe rabbana katonda waffe kituufu ky'ogamba nti amateeka gatusomerwanga ne tubeera nga tetugawuliriza ne tugalimbisa naye galabat alayna shiqwatuna obwononefu bwaffe bwatusinga amaanyi wa kunna qauman dallin ne tuwangaala nga tuli abantu ababuze ddala mu nsi muno twawangaala nga mu nsi muno nga tuli babuze olw'obwononefu obwatusinga amaanyi esayidi y'obukkiriza yali nnafu naye ng'ey'obwononefu nnene bwe bagambanga okusaala ng'eyo tetutunulayo naye bwe bagambanga okusamira nga awo tweyunirayo bwe bagambanga okugenda okusaala tituliiyo naye bagambanga okugenda okulaba omupiira nga gyetusiiba obwononefu bwaffe bwasinga obukkiriza bwaffe amaanyi ne tuwangaala nga tuli abantu aboonoonyi mu nsi ababuze. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا أي الله وفي أخرجنا منها تكسبوا تجمل منه فإن عدنا فإنا ظالمون. بتنا بتزيو كنسنة ويسو بتنا بيرا بليا زمان يابنا مدلا okuli bakulajana naye ng'okulajana tekuyina gye kugenda kutwala nannyini kulajana okujjako okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yeyongera kunyiiga bunyiizi. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. قال agenda kubagamba اخسئوا فيها mubeere mu muliro gwammwe mukkalire wala tukallimuni sikyetaaga kuwulira muntu addayo kwogera nange eddoboozi lyammwe siryetaaga. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agenda okukomekkereza ekigambo kyabwe abalajana. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إنه كان فريق من عبادي مجكرين توالي يقروب مبدبانغا abaali abalungi ku nsi يقولون بايوgeranga ebigambo bino ربنا أي الله waffe amanna ffe tukkiriza katonda faghfir lana tukusaba otusonyiwe ebiyitidde warhamna era tusaasire wa anta khairu rahimin yegwe musaasiza asinga abasaasira bonna. Walingayo ku nsi abantu abaalajananga mu ngeri eyo nga mubawulira naye nga mmwe musekerera basekerere. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فاتخذتموهم سخريا mwabafuula ng'ekyokujerega hatta okutuusa ansaakum dhikri okujerega okwo bwe kwabeera biza okubeera nti munzijukira wa kuntum minhum tadhakun era mwalinganga buli ssaawa mwe mubayitako mugenda mutyetyemu kabutyetyemu si nga mugenda mubasekerera nti balabe bwe bateeka ebyenyi ku ttaka balabe bwe babeera nga banoonya bye batalaba buli lunaku babeera nga ku buli ssaawa bateeka emimwa gyabwe ku ttaka nga basaba ebyo ebitabaweebwa nga mwesekera nga mutambula mugenda mubakudaalira. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abaddu bange abaalinga ku nsi nga banzijukira baalinga ku nsi nga basaala
balinga ku nsinga mu Ramadani enjala ebaluma mu ssente zaabwe bajjangamu emigabo naye mwe nga mubasekerera busekereza buno okubajerega. Allah subhanahu wa ta'ala anyumya embeera y'abantu abatali bakkiriza ku nsi n'abakkiriza babajereganga ng'abakkiriza bo balemedde ku nsonga nga bali bo baseka busesi. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Allah agamba inni mazmanza abantu abo abasekererwanga jazaituhum al-yawma leero kati mbasasudde museera bima sabaru olubugumiikiriza bwe baalaganga nga mmwe mubajerega ne balemera ku nsonga annahum mazima abantu abo bwe mulaba bwe mwajereganga humul faizun olwaliro be bali ab'okwesiima beesiimidde waggulu be bagenda okwesiima mu bulamu buno obwa akhira. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. Qala Allah subhanahu wa ta'ala agamba agenda kubuuza abantu abo kam labistum fil ardi banga kidye mwamala mu nsi banga kidye mwamala mu kabuli bwe muligatta ne bwe mwamala mu bulamu bw'ensi adada sinin singa mubalamu mu ngeri y'emyaka gy'oku nsi mulowooza nti ku nsi bwe mugatta ebbanga lye mwawangaalirako n'eryo lye mwamala mu ntaana mwamalayo bbanga ki. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قالوا bagenda kugamba labisna yawman kirabika mu nsi bwe tugattako n'obulamu bwe twamala mu ntaana twamalako olunaku lumu ku nsi ne mu ntaana yaffe nga tubigasse awo basse ekyo olunaku lulabika nalwo lunene ba'da yawmin kirabika yali hafu ya lunaku kitundu kya lunaku tetwaweza lunaku. fas'al al-'adin buuza bamalayika abatuwandiikangako be baabalanga ebintu ebyo mu bukakafu bw'okubibala naye ffe tetukyabijjukira naye kirabika ku nsi twawangaalako ebbanga ttono. Omuntu singa abeera mu kaseera akazibu bw'omubuuza nti ku nsi kuno walabako ekisanyusa ayinza okubuulira nti nze sina kye nalindabye mu bulamu bwa nsi muno kya ssanyu wabula nze mpangaalidde mu bizibu ebyereere. Byonna n'abifundiza olwa ebyamasanyu byonna byalaba ku nsi byonna abifundiza mu kaseera kano ak'ebizibu kafunye n'abigamba nti sirabangako ku ssanyu era nze mpangaalidde mu bulamu bwa bizibu na bugumiikiriza. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال agamba إن لبثتم temwamala ku nsi kuno illa qalilan nkakasa nti era akaseera ke mwamalako kaali katono ddala. Akaseera ako law annakum kuntum ta'lamun ddala singa mwali mukimanyi nti ku nsi akaseera ke mwamalako kaali katono era singa mwali mukimanyi nti ku nsi tekuwangaalirwa bbanga ddene temwali zimbye ebizimbe bya myaka 300 temwali guze bintu bya bbeeyi kubeera nga bibagayaaza okubeera nga mwerabira Allah singa mwali mukimanyi ddala nti kituufu obudde bw'oku nsi bwali butono singa mwali mukimanyi temwali erabidde Allah subhanahu wa ta'ala naye eky'omukisa omulungi temwakimanya nti mujja kuwangaala bbanga ttono ne mukolerera ensinga abataligivaako okuva ku nsi ne kubatuukako nga temulina kye mwekoleddewo. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم naye mmwe mwalowoozanga annama khalaqnakum abathan titwabatonda kubalekaawo nagalaale nga temuliiko mateeka gano abafuga wa annakum ilaina la turja'una nti era gye tuli temugenda kuzzibwayo. Endowooza yammwe bwetu bwe yali titwabatonze tubateeke mu nsi nga temulinaako mateeka gagenda kubeera nga gabafuga okulambulula enneeyisa yammwe ennungi muno mu nsi nti bino bye twagala bino tetubyagala. Mulowooza Katonda yabatonda kubeera nga mulya butaala. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha mulowooza nga bwe mwali ku nsi mwalowooza nti twabatonda kubeera nga mulya butaala temuliiko mateeka gabafuga. Wa annakum ilaina la turja'una nti gye tuli temulizibwayo. Endowooza eyo ddala yali ntuufu. Tujja kubaleeta ku nsi kyemwagala kyemulya kyemwagala kyemukola tewaliwo mateeka ge mulina kutambulirako. Mwalowooza nti ensi yakubeerawo bubeezi muntu kulya na kunywa kufa kugenda ku maaso ga Allah teri. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله agamba فتعالى الله الله erinnya lye ligulumizibwe almaliku oyo omufuzo wannamaddala alhaqu wannamaddala la ilaha teri asaanyi kubeera ng'asinzibwa mu bukakafu bwa kusinzibwa illa huwa okujjako ye rabbul arshi alkarimu nannyina arushi ey'ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala gwamutegedde kakasa nti ye omufuzo wannamaddala asaanidde okubeera ng'agulumizibwa ekitiibwa kye kibeere nga kigulumizibwa ate abeere ng'atukuzibwa atenderezebwe okwawukana n'ebyo abatamutegeera bye bamwogerako. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ومن يدعو muntu yenna alisinza مع الله إلها آخر ku Allah n'agattako bakatonda abalala la burhana lahu bihi kyonga kyamugaseeko takiinaako bujulizi bwankomeredde nti ddala kituufu okumugattako fa innama hisaabuhu inda rabbihi mazima ddala oyo alinda okubalibwa kwewa katonda we bwali batuuse mu maaso ga katonda bajja mubala embala gy'atagenda naye kwagala innahu mazima Allah la yuflihu lkafirun tagenda kwesiimisa abantu baali ku nsi kuno ku lunaku lw'enkomerero nga tebamukkiriza. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل ربي gamba katonda wange اغفر kusonyiwa warham saasira kubanga tusobya tuli batonde tusonyiwa tusaasire ay Allah nsonyiwa ay Allah saasira wa anta khairu rahimin yegwe omusaasizi asinga abasaasira bonna ekyo kyogerenga lunye kubanga tuli abantu abasobya ate tuli abantu abalabika nti twetaaga okusaasirwa. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Allahumma ajirna minan nari. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa na'udhu bika min sakhtika wan nar wa nas'aluka al-jannata wa nas'aluka al-jannata rahmatika ya arhamar rahimin wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.